ngalabiza abantu b'e Kayunga. Njogera nkoledde emirimu gyange mu Kayunga. Nkoledde mu Kayunga. Tulinako amataka mu Kayunga. Naye omuntu otya n'okuva eno ogenda okugula ettaka mu Kayunga. Ekifaananyi kibaddewo ng'omuntu atya Kalangwa ddala mu sayidi z'omulwere eyo. Moses Kalangwa kaputi empologoma y'e Kayunga yeerabira nti eriyo empologoma ya Yuda. Bane buli ayesimba Kalangwa wadde ayitibwa empologoma y'e Kayunga. Amaanyi mye. Kati Moses Kalangwa abadde ayitibwa empologoma y'e Kayunga. Temumanyi nti tulina empologoma ya Yuda gye tusomako mu Bayibuli. Naye Kayunga ebaddemu empologoma yaayo. Naye empologoma yafudde bubi. Empologoma ya Yuda yafa n'azuukira. Eno empologoma y'e Kayunga tetusuubira kufa kuzuukira kwayo. Kubanga abadde agezaako n'okupaatiika muwala wa Muteete mu byobufuzi mu Kayunga bakwate bulungi Kayunga bwe bati. Oyo muwala wa Kalangwa singa abadde yeesimbawo n'awangula akalu yandibadde ekikulu ekitono ennyo yandibadde minisita bandi mulonze kuba minisita. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, butereevu gwe atugoberera ku Focus TV nkwaniriza ne gamba nti kyokola kye kisinga obukulu nze ade uba for secretary mu yanja wonna wosinzidde okubanga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ng'olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Mwenna munzikiriza ez'enjawulo mukama yeebazibwe omukama mulungi era abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wonna wosinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo. Episode nyingi ezikoleddwa ku mukulu Kalangwa Moses naye ebimukoleddwako tetubigenze nti ffe tubyagala. It is a demand eva mu abantu abasalawo ne mutubanja ebyo ebyenjawulo. Ogenda mu comment section nobeerako byo comment nga bituwa ekyokukola kye tugenda okubanga tuzzaako era nabika nga ndi mu ezimu ku episodes ezisembayo ku mukulu ono Moses Kalangwa. Ebbanga ddene lyazze ng'ali mu Kayunga omwo era bingi byakoledde mu Kayunga ebimufudde okubeera ng'abantu bajaganya okufa kwe. Njagala leero tuulire ku musajja ono angamba nti musumba era yaweereza obuweereza obw'enjawulo mu Kayunga, Bugerere, Jinja, mu bitundu byawo byonna, naye lipooti gy'awa si nnungi eri omuntu naddala igwe ayagala ennyo Kalangwa. Agamba nti okunyigiriza omutima omubi byonna bye yali alabye tabirabangako walala byalaba ku Moses Kalangwa. Tuva ku Focus TV tugenda kuba tuwuliza story eno babiri nze naawe ku eddoboozi yali nsindikidde nangamba sijja kulabikirayo face yange naye kankuwa eddoboozi oba oli awo lyoba okozesa. Tuva ku Focus TV katukomere onumande nefuna amawulire nti Moses Kalangwa yafudde. Nali sitegedde nali nduddewo okudda online kati ngendo gira Moses Kalangwa yafudde. Ngamba bannange ninga mulimba nti genda ku social media nenzira ku online bwenzira ku online ne kola ki nendabanga abantu bali kusagambiza omusoga akito kusagamba nga bali kusanyuka
olwa Moses Kalangwa okubeera nga yafudde. Ku bantu benalabye abantu 100 bantu nga 10 oba 5 be babadde bateekayo posti ez'okunakuwala mubaamu wadde bakozi be abataddeyo posti ezo badde bakozi be nga banakuwala olwa bosi waabwe. Naye abantu 9 mu 5 oba 9 nga akawunti zaabwe ensanyufu olwa Kalangwa okufa. Moses Kalangwa badde bamuyita empologoma ya Kayunga. Kidemu Moses Kalangwa abadde ayitibwa empologoma ye Kayunga. Temumanyi nti tulina empologoma ya Yuda gye tusomako mu Bayibuli, naye Kayunga baddemu empologoma yaayo. Naye empologoma yafudde bubi. Empologoma ya Yuda yafa n'azuukira. Eno empologoma ye Kayunga tetusuubira kufa kuzuukira kwayo. Simanyi waliwo ebigambo bimwe twayogeranga ne tugamba nti lwe ndiba afudde ngenda kufa nja kwenenya. Naye gwe omanyi ogenda footya, omanyi nti Katonda agenda kuwa ekisa eky'okwenenya. Empologoma ye Kayunga yafudde mu accident. Kakati bino bye njagala nga ngenda kwogera ku nsonga 2, side eno ne side eno. Soke na side ki kasoke ne side eya Moses Kalangwa ndiokenzire kwene yabakola video ne bana basanyuka. Basebo ne bannyabo inze nkoleddeko emirimu mu Kayunga district gyembeeramu gye nazaalibwamu gye nalimu gyenzaalibwamu si gye nalimu gyenzaalibwamu esaliganira ne district ye Kayunga, Buyukwe district. Era Buyukwe district erina chairman ow'enyalemu naye ye Kalangwa. Era nasooka nembuzaabuzi okusenera bibifaananyi n'okubuuza ennyo ne bagamba chairman w'enyalemu ate Moses Kalangwa yavuddeyo. Kayunga badde ne chairman w'enyalemu nga bamuyita Kalangwa. Kyokka nga ne district ye Buyukwe erina chairman w'enyalemu bamuyita Kalangwa. Kati ebimu byabuzaabuza abantu. Moses Kalangwa yabadde chairman w'e Kayunga era erinnya lizimbidde nnyo mu Kayunga. Nategeera Kalangwa nga mutegeerera ku Aida Nantaba ebikolwa ebikyamu bye yali ajjanga avunaana Moses Kalangwa. Ebimu ku byo bye by'okusengula abantu ku mataka. Nkiddemu bye by'okusengula abantu ku mataka. Nzikiza nga Moses Kalangwa abadde ali myaka nga wekitabanga 6 bwe ndowooza. Moses Kalangwa adde myaka nga 6 kuba akasente kadde weekali. Kakati nze nkoledde emirimu gyaffe mu Kayunga. Akeyo mu Bbaale ew'omubaka gwe bayita Charles Tebandeke ndowooza Wanuupu. Eyo yonna mbaddeyo nkoleddeyo emirimu. Naye Kayunga ebaddemu emivuyo gy'ettaka. Kyesimanyi obaadde babba amataka batulugunya atwadde berimbika mu linnya lya Kalangwa. Naye bwe kibanga si kwerimbika mu linnya lya Kalangwa. Moses Kaliisa Kalangwa akaabiza abantu b'e Kayunga. Mu district mwali ofundako n'omuntu ng'atulugunya abantu ba district mwatali. Ne mu district mwoli omuli property zo mu Kayunga eyo Kalangwa ye district. Can you imagine yaleeta ne radio mu Kayunga ebadde mu Kayunga eyo mu district mwoli na business mwoli na farm naye nga mutulugunyiza abantu. Kyobola nti Moses Kalangwa yali aleese muwala we abeere nga yeesimba okuba palamenti akwate bulungi ekitundu. Moses Kalangwa abadde n'obuyinza mu Kayunga nga teri asobola mugambako.
obuyinza kyamani bw'erinnyale mu bwabadde nabwo mu Kayunga nga businga ne ssentebe wa district mu Kayunga nga businga omukozi wa gavumenti yenna mu Kayunga. Can you imagine? Party chairman kamba bugambe bigambo bino singa Museveni president Yoweri Kaguta Museveni siye by the way party chairman we ni ale mu ye Kigongo kati Museveni wabeera n'obuyinza obungi okusinga obwa Kigongo bwa president Museveni presidential candidate owe ni ale ate president wa gwanga naye government NRM mugwereso kwera president bwabeera n'obuyinza okusinga party chairman ono Magundi Kigongo abeera w'amaanyi nnyo okusinga Museveni ate kiba kyamaanyi kubanga ono Kigongo party chairman si party president bintu bibiri byanjawo. Ono yakikira government president wa government naye Moses Karangwa abadde n'obuyinza mu Kayunga. Moses Karangwa nga ate ensolo ze ne zoonona emmere y'abantu. Moses Karangwa nga tewali asobola kumugambako mu Kayunga kubanga abadde yakonnekitinga n'oluli olulangira. Oluli olulangira nga yakonnekitinga nalwo. Abamu radio zabadde nazo bagamba nga za Salimu Sale sinazize. Naye Karangwa amaanyi gabadde nago nga radio zibisoboloberaze byabadde nabyo. Abadde azimba zi petrol station okwetwala Kayunga mu Jinja eyo yonna okwetwala Uganda abadde n'amaanyi. Karangwa nga tuvudde mu mbeera yonna erinnya lya Karangwa lifudde n'enziro eyinza okutereezebwa abaana be naye enziro eyo agenze nayo mu ggulu bw'aba teyafunye budde bwenenya. Enziro agenze n'enziro mu ggulu ate agenze n'enziro ku linnya lye wano ku nsi abaana be balina okulwana otereeza erinnya lye. Era teweegendereza teweewunya ng'erinnya Karangwa lisanguddwa mu Kayunga kubanga abadde agezaako n'okupaatiika muwala wa Muteete mu byobufuzi mu Kayunga bakwate bulungi Kayunga bwe bati. Oyo muwala wa Karangwa singa abadde yeesimbawo n'awangula akalu yandibadde ekitono ennyo yandibadde minisita bali mulonze kuba minisita. Tuba nti Moses Karangwa abadde advisor naye kyegeeza okugamba nti omusajja ono akaabizza abantu b'e Kayunga. Njogera nkoledde emirimu gyange mu Kayunga. Nkoledde mu Kayunga. Tulinako amataka mu Kayunga. Naye omuntu otya n'okuva eno ogenda okugula ettaka mu Kayunga. Ekifaananyi kibaddewo ng'omuntu atya Karangwa ddala mu sayidi z'omulwere eyo. Eno yeefunzayo n'eri tuki eri nga mulwera tebadde nnyo bantu. Osanga ogutaka guva wano kati gwe kale imagine mu Kayunga osanga ettaka ng'osooli wa bodaboda akuvugira 50,000 nenge ettaka okulivuga okulimalako lya Karangwa okuva wootandikidde okutuuka erigwerako ng'osasula omu wa boda 50,000 oba 4,000 naye ng'akuvuga ku ttaka okutuuka olimalako nga ttaka lya Moses Karangwa alirese. Omuntu aligabana ki waba obulamu tabutegese entuuyo zimuyitamu olwa bino ebintu ebirekwa musajja watwazukuka kiro. Kati oluyimba olugendo olwonyeko lwa Joseph Segawa ensi ekoma yenga balifuna kyabamwesiga ne bava ku Katonda ensi tekungulwa ffenna tuli bagenyi. Kuliko gye tugenda kakolerere ng'eggulu olunaku mulindwa terengende. Nadde mpuliriza ezimu ku leediyo ze abaana batadde amasimu abamu bakubye nga bawana Karangwa abamu nga bagamba abadde mu byabba ettaka abaana ne bagezaako okuvulugavuluga.
n'abakozi babadde bakimanyi lwa kwewunza ti mukama bwe tabadde mwangu, bali bakimanyi ti mukama bwe tabadde mwangu, naye enseene erina entandikwa n'enkomerero. Nabakalanga bwe yafudde ng'embwa, naba bwe yafudde nga n'obuyambi talina, bagambye yadde awagamidde naye Katonda yeewunyisa. Kalangwa yafudde naye mu mmotoka gyabaddemu teyaddemu yekka, yafudde yekka, bali bavuddemu nga beekubako nfuufu, babasanze mu mmotoka. Sigamba nti ki, Katonda ono tasinikirwako mannyo, wabikola n'ensirika n'olowooza nti nenkanira ddala naawe. So Moses Kalangwa afudde n'erinnya ebbi, sirowooza nti yafunye akadde ak'erinnya kuba ogenda okufa otegeera. Sirowooza abantu bano b'okoze ebibi, omuntu omu omusinga naye abangi tosobola basinga. Abaana ba Isirayiri ne bakabira Katonda ku lwa Kamani, Abayudaaya ne bakabira Katonda ku lwa Kamani, Daniel ne bakabira Katonda ku lw'obusibe bwa Babuloni. Abaana ba Isirayiri ne bakabira Katonda mu buddu bwe baalimu e Misiri. Omu asingika naye amaziga g'abangi tegasingika. Amaziga g'abangi Katonda agatunuulira. Amaziga g'abangi Katonda agatunuulira. So Moses Kalangwa yafudde. Empologoma y'e Kayunga ebadde eyita empologoma ya Kayunga. Omukyala gwe bayita Speaker Anita Among yavaayo n'agamba mbu Museveni President Museveni mbu ye Katonda, Museveni ye moyo ye omwana wa Katonda Yesu Kristo, mbu kati bo ife bo ye moyo mutukuvu ali ludda wakati. Empologoma y'e Kayunga yalowooza nti ye empologoma ya Kayunga, neera nti waliwo empologoma ya Yuda. Yafudde alina enteekateeka ennungi, adde azimba zi petrol station. Kalangwa abadde agenda, era singa Kalangwa yakiika mu bya Seeke yandibadde muntu muzibu nnyo nga mu Kayunga awo yandibadde asengula abantu, gwaga nti gwe vaawo ng'ovaawo. Bwatyo bw'abadde ali luddawo. Buli muntu yenna akola abantu ekizibu lowooza nti waliwo olunaku Katonda lwakutegekedde. Abantu abasanyuka baleke basanyuke. Omusajja ente nga zifa ne zirya tolina gy'oloopa. Bali yabadde omukulu n'abakola mu gavumenti. Kalangwa yabadde mukozi wa gavumenti, abadde kyamani we NRM ng'akolera kibiina nga NRM, si gavumenti ng'eyo NRM. Tubyawule. Ssentebe wa disitulikiti aba n'amaanyi okusinga ssentebe we NRM. Naye mu Kayunga buli mubaka yenna okuggyako Nantaba eyagumya omutwe ye yali agaanye okuvuunamira Kalangwa, ye yali yagaana. Naye omusajja akoze buli kimu ky'omanyi, amanyanga agakoze, buli kibi akikoze ku bantu b'e Kayunga. So abantu balina ennaku, omulogo bw'afa osobola osanyuka, wadde bali wetusanyukiranga kufa kwa mubi, naye ate toganyanga mulogo kubeera mulamu, toganyanga kubeera mulamu. Kati tegeera nti Katonda akutegekeddeyo olunaku lw'ogenda ofanga omusajja adde n'amataka. Ndibagamba nti nze soogera lwa bigambo, soogera nti nze nkoledde emirimu gyange mu Kayunga, ate nina abakozi mu Kayunga, ate nkyakolera mu Kayunga, tulina amataka mu Kayunga. Naye omuntu atya n'oggula mu Kayunga lwa Moses Kalangwa. Lumu nalina ettaka lye nalingula zali eka 2, ne mbagamba naye no Moses Kalangwa tannatuukayo nti eno yo walungiko, naye ate eriyo abalala nga babba, kubanga Kalangwa yabalaga ekkubo. Ab'amagye Kikowe wabikola n'ensigaano nenkanya ddala nawe naye akaseera kajja. Kati abaana ba Moses Kalangwa balina otereza erinnya lya Kalangwa mu mbeera efaanako bwetyo. Kakati kino poyinti endala, si kirungi kusanyuka ng'omuntu afudde, kubanga ebikolwa bya Kalangwa birabikako, ensi yonna ebimanyi. Naye ate gwe olina ebikolwa by'okola eggulu nga lye biri bimanyi nga limu obikwekamu muli bassa.
muzaidwa mu family nga bakitamwe basi batemu baki kati okusanyuka Kalangwa nga afudde tegeera nti no si kirungi kusanyuka kubasi nono yaffe wano mu Buganda niwankwadde nga omuntu awulira essanyu nzikiriza nga ne Kalangwa be yattira abantu oba tugeze twogere bwetyo babe yakosa mu mataka basibisizza bayinza bati wannaba awava yasanyukire mu kamera ng'abasanyuka yeffe Kalangwa babadde batakosa nze Kalangwa talina kye yankosa kati sisobola kujja no mu kamera nsanyuke ngo Kalangwa afudde ekyo si nono ya Bayibuli gyenzikirizamu iyo si ennono yaayo so bw'oba osanyuka sanyuka otegere nti ekizibu tekimanya nnyumba osanyukira Kalangwa nekigwe wamu si kirungi sanyukira muntu afudde wadde oli aba yakola ensobi wadde aba yakola amanyanga erusanyuka mukusanyuke mujaguze ukale okusanyuka kulwanisanyuse litwebaza Mukama akugamba atuwadde obuwanguzi naye si kusanyuka kulumya kukola bintu bino zino zi TikTok ziwe ziri naye zisobola okuvaawo mu mbeera efaana bwetu kati obanga Kalangwa takukosangako nga tegwali mu kamera ayimba asanyuka olwokiipa yebasi abamba naseno yimba ennyimba za Kristo nga baziyimbira ku kufa kwa Kalangwa eziraga osanyuka ekitali kirungi so gwe mulabi waffe omulungi nze ngamba nti bw'obanga oli mu kamera wano tosanyuka kulwoli kuba ekiri ewaaba lisobola okujjewo mu mbeera efaanako bwetu naye nga Moses Kalangwa kapuuti empologoma ye Kayunga yerabira nti eriyo empologoma ya Yuda bane buli ayesimba Kalangwa wadde ayitibwa empologoma ye Kayunga amaanyi mye kati basi buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kusubscribinga ku Focus TV yange bingi